Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Munzikirize mbajjukize nti Hypex Studios kulw'ebifaananyi ebirungi, vidiyo ennungi, olw'emikolo emirungi, olwa memories ennungi, bo bajja kucreatingira memories ez'akabi, ebifaananyi print. Ate nammwe baana bawala ng'oli eyo nga kwegamba oyagala oteeka obufaananyi obulungi ku social media nga weeteze biri ebimalayo. Kati ate naawe bajja kukolako bakuba ebifaananyi bulungi nnyo bakunyirize ddala ogenda obbiweereza omuntu wali mulongo distance nga kyekyo kyennyini. Studios beekwate era nga basangibwa awo location eri Najjanankumbi nga ku Cobbins Motel ku Busaabala Road. Obasanga ennamba zaabwe basanga ku +256 754 19 24 34 ziri ku screen ennamba oba basange ku +256 789 34 38 02 babayise Hypex Studios ku lw'ebifaananyi ne videos ennungi. Abaagala ebirungi mbagambye, abaagala ebintu ebirungi, quality ennungi. Tweyongeddeyo ate nga mikwano mbajjukiza oba leero lwensembye n'okulanga kubanga ennaku zituweddeko mujja kugenda okujja oluvannyuma ate ng'obudde bwagenda dda. Mbajjukiza nti aba New Afro Canadian Foundation batutegekedde conference e Canada. Ffe gye tulaga mikwano e Canada tulinayo conference eno, it's an international empowerment conference on healthcare and the medical sector. Okitegeera era objectives ezincludinga mweyo conference muli objectives zaffe ziri HIV, stroke, AIDS and related stigma, cancer, social care assistance, patients. So conference egenda kubeerawo June nga 27 mpaka 28 omwaka guno gwennyini 2025. Venue yaffe as usual tugenda beerawo mu Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville wetugenda okubeera. Era nga ennamba z'essimu mukube ku nnamba eno +1 647 271 6223. Njiddamu +1 647 271 6223. Ogenda gashifa ng'ogisoma mangu nanti njitaddewo ku screen mukwano gijjeeyo ogikoppolole bulungi obakwasaganya. Babayise New Afro Canadian Foundation be batutegekedde conference ate mubamanyi bwe bategeka kiba kyakabi nnyo ddala. Alright, tweyongeddeyo naye ng'ate mwagategedde amapya nti Shifa yazzeeyo okusoma. Mujje tusoma abaagala okubeerako ba ogibanga obbies. Ffe twazzeeyo okusoma mikwano ate nga siiba lwiseeyo kumpi nnyo ddala. Nsomera awo Kampala Polytechnic Mengo. Mwebuuza akola course ki, asoma ki, mujje. Naye nga bambi balina courses nnyingi nnyo ddala ate bo bakugamba nti ne woba wakoma mu P7 n'okoma awo ng'omaze ebbanga obadde tosoma jangu buzzi tusome, oba wakoma mu S4 oba wakoma mu S6 babayise Kampala Polytechnic Mengo. Ye lwaki njogera ebingi kambateereyo akalango mu kalabi. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design. Nti eri abamaze Senior 6 nga baagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga baagala Certificate, mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom Petrol Station oba tukubire ku 084 27 26 73. Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. Abagala ogenda mu Asia oba within Uganda kale otudde awo naye tugenda nko mu Queen Elizabeth National Park. Can you imagine? Babategekera group trips ezo, you have your friends mwegatta ne tukolayo group ne tucreatinga group yaffe ntugaba buli omu aleeteyo katono bwe kati ne twesonda ne batutwala mu National Park ne batutegekera we tunaasula bye tunaalya, emmotoka ezinaatuvuga ezo mu Simanya Game Park Drive biki kwegamba biri so massive. Babayise Park and Go Tours and Travel bali awo ku Hamida Loft e Kajjansi.
Park and Go Tours and Travel beba kukolera ku by'entambula n'otuuka mu nsi yonna gy'oyagala. Kati nno gwe ayagala ogenda okukola okuwummula okulambula ng'oyagala kulambula Canada, Amerika, Bungereza kw'ossa n'ensi za Schengeni zonna jangu ku Park and Go. Teweerabira waliwo omukisa ennaku zino ogwa Germany ne Canada eyaggulira buli muntu. So nno jangu ku Park and Go kubanga tusobola okutwalira ku looni gwe n'osasula ng'otuuse. Tuli bakugu mu kukola ku mpapula ng'eza zi visa, zi work permit, kw'ossa passport n'ebirala nkubuliitu. Ate gw'ayagala okulambula ekkula Uganda olinyumirwe naawe jangu otutuukirire tukulambuze Uganda. Tusangibwa ku luguudo oludda Entebbe ku kizimbe kya Amida Kajjansi. Park and Go Tours and Travel Kajjansi. The world starts now. Tuuka ku kizimbe kiriko Amida Loft linnya amadaala gendayo. Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Baba kola shift y'emisana tayitawo wano omulaba ku makya sikyo ayitawo ku makya kiba kitegeeza omwami ye akola misana oka then omwami waba akolanga naye akola shift y'emisana bayita eyo ku koransi wano tebayitawo gwe tobiwa nnyo budde anti saluni yaliwo Bayita wamayita kwa anti saluni. Omanyi tuyinza omaliza ng'ono bbuba ng'omukazi si mwenzi. Kereya tukoze ku byajjiddeko essimu ekibadde kiteetaaga. Mpozi nga kumwe kuliko omwagenzi n'amuyita. ono mukyala Sigenda muyita. omugambo mwendi Nangamba Junior. kale kanfulumemu Gula eppeesa liri eddala wano gyoyinza okweggula. Soko guleriye ddala. Soko gyemulo. Alabika yakyusa gy'abeerayo. Naye ng'atero yinda. Naye kati bo kye balina okukola ffe ng'omuntu kasita bubava. nga bagamba mbukereya nandiba muwaayiriza Nga baagala obukakafu. mbukereya mutalina Kidala musuda tayenda. Nti tutalina musajja. Nze ava kituufu nze simulaba nkona musajja. Yenna bwe yali atambudde naye bwe atambula naye. Wabula bwe nga gwe omwami we. Ogamba nti okola ki? Kubasisinkana nnyo kutera nnyo tubakwata eyo. Mukimuta ya kale ebyo ebyaggwe ebya surprise. Ye yasigala yeekuba ku Kereya. Naye Kereya tamuliiko. Kati amugamba omusajja wamuleka. Oli agamba oli mukwano gwange saakola ki? Saamuleka tetukola ffenna. Owulira? Naye ng'ono olumu yagendako ewa Kereya. Ekiro n'amusanga taliiyo. N'asangawo omuwala n'amubuuza Kereya aliwo. Namuga Kereya nakuno takyadda. Aleeboze naku ngezi nga takomawo. Kati ne yeebuuza abalazeewa. Kati ono aba ali eyo ng'akola. N'abasinga nabo bali aba. Bali babiri batambula ne Kereya. Naye teyamulaga ne mugamba gwaisha wamuyita n'omwenaga. Ky'omulabye nti ddala atambula n'omusajja wadde ng'agamba yamukola ki? Yamukyawa. N'amugamba nze kyamuwadde obudde. Yamusumule naawe. Kitegedde nti nze nkyamuwadde obudde. Kati era n'amusanga era ng'ali mu kintu kyekimu nemugamba neeta kati gw'omugambanga kati ono kyamumala ebire ku mutwe we yaleeta Kereya ewaka nga abaagalana ne babeera mu mukwano kati nga Kereya ono abuuza Kereya naye kiki nga tolinga bulijjo bw'obeera Kereya nze bwendi ndi bwenti kone nga sikuwulira kolyeze nako ono n'agamba naye ddala akisalu kyogera amazima Kereya nga tannafuna mudiiko oyo nali muwulira n'okuva lweyatali kobeera n'omudiiko oyo sikyamuwulira okitegedde neŋgamba kati kituufu kirabika akola ki awo ndale nazi ekiro sawa mukaaga eyo ku musanvu nga bali omo badigiza ekyegeeza Kereya ono oli Kereya yafuulawo naye ono yali akyamwagala kuba ono yagezaako okubanga amutta naye gebalaba nga alumwa nnyo nangamba nkozeera nemugamba kubuulire oba omwagala nga bw'owulira nti omwagala ti omutaddemu ennaku bbiri olaba kikuluma nnyo ddamu omusinkane
okwagala kusinkana kereya tayagala naye nze ŋŋamba n'ekisooka olwedde era okubeera nedda ndaba omukono gwaliwo kutono byali byakwebuzaabuza tegwaliwo nange kinabagambye yali ayagala kuyisaawo ekite kubanga ye kereya nga ye ayina akazaakali ayina emize emibi nga ye naye bw'omuwasa ŋŋamba tayinza kubeeraawo ng'alina omuntu omu munsasula nze eddoboozi eryange lyaddulu okitegedde no biraba byetaaga aba kutuula wali n'osoya ono n'osoya n'oli ono addamu kati mukubuuzabuuza gy'ebibuuzo buli omu wajjayo ekituufu naye oba tobasisinkanyiza buli omu ajja kuba alimba okitegedde webeekonera naliyo sekyetagisa kuba kyabagambye kyekyo kubanga kereya kyeyali yantuusaako najjanga n'ekimugamba olambagambye oyasoma okubagambo byekyabagamba kati byebyo n'ekirala naawe kenyini oli neiba naawe kenyininyini naawe ekituufu wakirala kakati ansaluuni ono kenyini bamugambye nga sinabamugamba kyekyabaleese okujja kereya yakyukira ddala era waba atambulira eri luli oludda ng'ono ali eno era ffe abatera okugamba ono kuli kereya n'agamba yamanyi tebeemanyi kokuba bano ababiri tebeemanyi kati nze ngamba kereya tumwesonyiwe tengamba mumwesonyiwe kubanga nze era nga bwe mbagambye nga mwesonyiye sikyayagala kubanga kereya wama ansaro ati kati olaba omuntu yandibadde wokusatu yandibadde mudinko kitegedde kubanga abantu abaagalana nebekwekereza nebekola batya awo amazima wegaviirayo okitegedde kubakereya oba ayagala oli tasobola mwegala maaso goono kitegedde awozambu nti akula mukulu alimba siogwo omusajja kigwokula nga tomuwaako olaba kijja kizibu naawe era omuntu gwotayagala ekikumi kye tokirya nze sirasetezamu muntu zegwesaagala era wemba nkwagala nga nkwiramu essuubi nti mudda ndi kwagala era nziri akimanyi nti kiwaddiiru nja kukuwaako nimbye wamma obeera ddeemu gwe nalya sente zo kristianiboneka nakaddemu kamanyiira nemukanyiga mukkaawo omuntu yena atakwagala asobola kulya kikumi kyo tebadde tetwagala bingi kubanga bino byonna bigenza tuukawo ebyo bimala bambi nga nasirika nanagamba ekyo kyava naye lwaki bakikoze buli wempitawe nabamanyi nga ndi mugole okyali wa kereya kasisobola kufuna n'obwano wabula kati bakutte ono mumukiryalinge nti alisinga nisakimu webale nnyo onanoonya oba muleeterayo omuntu era nejjo nakimugambye nti bagambe nti njagalayo omukazi full stop ono mumunoonyeza omukazi ku tiktok ono omusajja talina mukazi era anoonya muulu awedde emirimu anoonya oyo gwe mulaba kiwedde tekiwedde omusajja anoonya baasi nkimaze n'oteekere balekeraawo okugamba mu bba wa kereya oli kereya alina mu sudani ono kanoonye gwayagala oba nayafuna mu sudani aizulu dembere kufuna era gwayagala nati gwe abantu abatabadde bafumbo siya nfuna omusudani aizulu wali buzibu naye ekituufu abadde bakimanyi naye nga kereya ye tannayitawo wano kereya ngamba tanayitawo kuba tayimu naye ndaba babeera lweti 45 kiba kitegeeza asigaza eddakiika 15 okuyitawo tumuteegerewa tuddeyo mu katundu kali tumuteegere ku mulimu ku kigundi we bakolera naye kyandibadde kirungi nga n'oyo omusudani akutte essimu omusudani takwata nti musa genda mu maaso tufune wookyukira singa kibadde kisoboka kibadde kinyuma nnyo nemufuna kereya n'oyo omusudani lumu bonna ne babeerawo omusudani n'amanya naye ekituufu
naye bannaye mwagala okyankalanya obufumbo bwa munne mbalabye mune omusudani takwata enkozi ye akola misana oba ŋŋambe mbalabye yagenze ku kisaawe ani omusudani kere yamwerekera kere yali agenda ku mulimu kere yoyo lwaki tetumulindidde wali ku mulimu kuba tuli mu ddakiika zennyini kuba ndowooza bw'aba nga tayise eri ayita mu kino kyennyini anti tuyinza olindira wano nga teyayise eri naye ffe tulina kubeera wali ku destination gyagukira ebisinga ntibanyemulaba wano era kati zino essaawa obeera okanudde amaaso tebakugambye mbu beba mundaga buli kimu kati najja n'akubuuzaako bamugambye mbayita saidi zeeri nange empaakinze eno kati kiba kitegeeza kereya simumanyi banne eraavu ekuluma ate eraavu n'agikolera ki bweba ng'egaanye egende sikyalina kyagikolera n'agiraba madda oba n'afunayo omukazi omulala oba n'abeererawo nga kyekyo kubanga era ntya n'okufuna omukazi agenda okumpa ebizibu nga kereya nze nteesa wali waakolera kozi nga leero taakole leero Saturday akola ku lwomukaaga musudani ayinza omuteekamu amajja n'amugamba wummula sande lwatakola but these days ne sande bakola kubanga bw'anaasulayo kiba kitegeeza mbu ndowooza enkyalabika okusiibayo kereya waffe baamutwala kyekyo kye yalina okukola bw'aba yalaba nga kyekituufu nze ne muganda we namukubira nga amusaba ku magezi muganda we ki muganda wa kereya abeerawa mba abeera Kampala ng'omusaba ku magezi namukubirako ne mugamba sisitawo kiki emabega bakuliko kakubo kano kantama wamubuuza nti sisitawo kiki n'agamba kirungi ewaka bonna baakutegeera naye mugamba bambi awagendako ewaabwe vidiyo yabalaga vidiyo bazeeraga zaatuuka vidiyo eri eno ogundi surprise ne bamukubira ne bamubuuza bino bye tulaba ku TV bitegeeza ki banti taata oyo ye muvubuka gwe njagala mbuka nsuubire tuddawa eyo mu mukono gwe ku mukono gwe mbuka nsuubire tolindeetera bintu birala tusale noonajja eno kereya n'omuvubuka we Junior era akuyita muvubuka bwatyo bwakuyita era ndi muvubuka ate kati ndi muvubuka muto kati sirina girlfriend kozi olina emyaka emeka maama ndi muvubuka muto naye nkuze olina emeka myaka 24 ng'oli mwana muto ozarawa egyo emyaka nga tegibeera myangu kale emyaka naatera otuusa 25 almost mu gw'omukaaga nja kuba ntuusa 25
kiba kitegeeza nkuze. Kati bwe wajja omukazi akusinga ku myaka baneemu tulagirira we tulaga tetumanyiiwo. Omanyiiwo we wanti Tukyagenda. wakati jjukira jja mungi obuvuyo bungi. Kati wayinza okujja omukazi ng'akwagadde naye nga ye ali mu 28, 27 eyo 26. Omukazi aba alina emyaka 26, 27, 28 kiba kitegeeza already ali mu myaka gyange. Kiba kitegeeza ki? Ali mu myaka gyange tukiririra awo totambula. Naapola bannaaye toyitawo. Ku mukono ki ogwange? Wano. Kasita aba tali mu 3 maama. Aweza 3 ng'ali mu 4. 25, 26, 27, 28 awo. Kozi Kereya alina emeka? Yaŋŋambako mba oba alina emyaka 24, 23. Kubanga nali nzijjukira nga musingako omwaka gumu. Bambi mwali mukoze kapo yammwe. Era twali tukoze kapo yaffe. Kampuni yaabwe yeeno. We wano mpaka eri Neeyo byegatte. ne bo bayingirira wa? Kereya yayingirira wano. Wali emabega? Tugenda otunula eri gye bayingirira. Nawe okyukira. Awo bali tokyukirawo. Nebya Kereya bigwe ate tunaagamba ki tunaasigala kwebi. Era ava eruma ono. Bano era ava eri ku ono. Laavu ebaddewo naye nga laavu tekyaliwo. Sisita wagambye olema okulya n'olwala okukola ne kugaana. Semberako mu maaso. Kereya tunaamulaba. Ekibiyejje essimu ya Airtel. Naye lwaki wajja mu ssimu ye ya Airtel? Kira ozikizza. Anti tolaba oba weemenya okuzijjamu nga bw'ozizzaamu. Anti nali nazijjamu eno enamba yasindika ka WhatsApp message neeyingiramu naye nga zonna nali nazijjamu. Kati abo bonna bayingira ku night shift. Kati bano ne tubabuuza baba tebeemanyi. Bali abayingira Kereya bamumanyi. Ko baba ku night. Kati atakolayo tebamukkiriza kuyingira. Atakolayo tebamukkiriza. Kozi osobola okubuuliza awo ku entrance. Baba sayinize. Mavini ogenda olabe. Naga. Temugambye engeri gy'agenda okubabuuzaamu. Agenda. Abuuza atya kuba ku ng'ombe. Abuuza atya. Agendeyo. Abuuze asikaali. No, abuuze asikaali. Kuba Kereya yayingidde kuba wabaddewo ensonga. Babadde ogenda buuza otya Mavini? Kyokka nga tolina kubanga muganda we n'ekirala amasimu tebagayingiza. Kati mugambe n'essimu tebaziyingiza but kyetwagala okukonfaminga oba Kereya yayingidde dda gwe balage waliwo emergency oli muganda wa Kereya ate essimu teriiko. You want to confirm yayingidde dda? bamumpe njogereko naye. Bamuyita oyogereko naye olina ky'omubuuza.
kubanga saawa zaabwe zokora wabula eddakiika 4. Bannange nagendawo okuŋŋanyingirayo kusamba akapiira naye nga basumbuwa. gobimanyi byonna sisitemu sisitemu yonna manyi. Nagendayo ate n'agamba ki naye nga muli mulaavu. nga ate nga nayawukanye naye. Era akapiira okasambira eno. Nze nali mugumu. Wali mugumu? Ne batuuka ne bakyusa ne tutandika okusambira mu Bugadenizi. We nakoma okujja eno. Kati abeerawo nga mbuuza bannange Peter wadde ngamba Junior nga sikyamulaba. Ate Kereya yayagala nnyo mubeere ba mukwano ne Peter. Okimanyi? Kereya kyedabye yayagala agatte abasajja be babiri nga ba mukwano. Kati Junior nga gwe okimanyi nti Kereya yayagala oli nga naye oli ye tamanyi. Oli alowooza muli ba brother. Naye nga gwe omanyi. Kati olwo nze kumanya nga kingasa ki ate nga talina kyangasa. Anti kimwanguyire. Kubanga bombi woba tewabannyonnyola bimenya naye bwe kubaako amanyi. Ne bw'otuuka n'omusanga n'oli obeera okimanyi nti munno gyali. Ebyo nange bigwe era mwebale olina okunyambako bannange abantu abalaba ku TV, abalaba ku TikTok, ate aba TikTok. Buli omu abasinga babudawuniloading bannange mpulira ewaffe bagamba amajuniya nga weesiimye. Bagenze muyitira. Nga byemusobedde. Osanga bagenda mumuyitira banga bamuyimirizaawo. Yagenze na simu ye. Oba mumuleke Ani? ng'avuddeyo. Otidde? Ngamba Marvin bayinza okuba nga bagenda muyita. Bagenda mukuyitira oba baggobi? Bagambye babuzayo eddakiika ntono afulume. Eyakoze misana? We baŋŋambye. Ebyaddala? Kati agenda kufuluma Bagambye babuzayo eddakiika ntono nnyo bafulume. Naye bwenfulumye mpulidde omusirikale agamba munne naye bwe wabaawo emergency oba bagende bamuyite. Kati andira nendira wano. Mufuna omuleete yes. Gwe yimirirawo ayimirirewo kumpi bamulabe nga mufuna omuleete oyimirirawo kumpi bakulabe ddala emergency brother. Ali mu bwetaavu. Junior omutima gumuluma. Ate wulira. Kino tuleka tukimaze. Kino tuleka tukikuusizza. Kino tekisuula kati kino kisuula kitya. Kale otuzannyisa Junior maama. Munyankole. Kereya munyankole. Kati waliwo bano ababiri abatamanyi Kereya abeesunze omulabako. Musa ne Jaasi. Tebaaliwo bambi. Tebaaliwo bo twabalyako keeki. Nga Junior ali wali mugole wabula Junior bakuwanika mu bitaala. Bamuwanika billboard kipande. Gwe kyamazima era kituufu mwabiwanika. Ono nagenda okumulaba ne ŋŋamba nfunye kasitoma nfunye omusaabaze. Bwewanda bawalowooza ofunye omusaabaze. Anti twali awo omusana gutwokya. Nagenda okulaba ajja baleko ssebo. Gwe oli agenze ku ppiki bana yanfaananidde Kereya. Akako omulabye. Kereya weeye buli. Ayambadde ekikoofiira bino nga bisweta byayambala ku mutwe by'ebikoofiira. Ayambadde ekisweta n'akapala akampi akakoma eno. Akomyewa. Eboda emututte. Akatebe emututtewa. Eba terina gyemutwala. Wallahi oli afaananye Kereya.
naye nga ne Kelly atera nnyo okwambala ebyo. nga bw'ayambala ekikofiira ky'ekisweta bino babiyita batya bihedisooko era kyalimu ekya red n'akapala akampi aka green. naye bayinza omukkiriza yingira bw'atyo. Ate nga lwaki eyo kampuni 90-50 walayi gwe ndabye ku piki naye kubaddeko bano ebidomola abadde nga kereya ng'abitwala. Ono omusajja amututa aboogera ku stage yaffe atuta oyo goda golabye amumanyi. Nze ndabye muwala bw'ayambalire ddala nga kereya bw'ayambala. atekemu dabwindikeeta in case asukali alaze nsobola olowooza kizibu just emotoka Bondi hazards. bakyemanyi balina kamera Tilava eno naye kamera etunudde etunudde mu geeti. Kyeka leero ate bombi bakoze emisana kuba bombi tebakwata tufudde babaayi babiri. ayinza okugamba n'omusudani wamma akimanye nti omukazi omwagala ate mwagala ki nti abadde omwagala weebale nnyo okitereezeza olyoka omusudani okimanya nti naawe obadde oyagala kereya ne bwa akimanye golwaki wamma bakuteeka ebbali kiba kitegeeza oba ngambe omusudani kereya abanga teyamuroga omusudani ayinza okwekyusizaawo. kereya si mulogo ekeza naawe yaleka yakuloga baba mulogo singa yandoga singa sitegeera otegeera nze ndaba wasigalamu kasala kkubo ku njagala gyoyagala. Singa nasigalamu kasala kkubo singa bye nayogedde saasobodde kubyogera yandibadde akozesa swiiki n'arookinga toyogera kino naye yandoga mpola. Mutwe ndowooza gwali muzibu nnyo gwa kukwata ddogo. Ibanaye omutima nga gujja kunnuma nga sirabye ku kereya wange nave eno nga bugenda kunnuma nosinga nnyiniwe. Kereya gwe tomanyi bwe yalina vibe. Bambi ye yalina vibe bw'olaba bividiyo bye. Ali ku TikTok. Kereya ali ku TikTok. Kati buli kasaayo ng'okalaba. Buli kateekayo aba ayogera oluusi ku X. Kuggwe. Aba ayogera kuggwe. Simanyi oba nze kubanga aba ayogera ku X ng'alaga wankyawa n'olowooza mbu ngenda kaaba. Like that. Naye namukyawa ate ayisamu. Bankyawa ba. Naye kiba kivudde ku kikukola emisana kubanga ku makya yayiseewo. Wamulabye? Ku makya yatuyise ku stage. Kyamanyi pulogulaamu ze. Anti yayiseewo nze ŋŋamba oba babuzaabuziddwa abagambe oba bagamba kereya ki? singa yodde ebintu ebyokubiri yabimanyi. Mavini tebaba nga babuzaabuziddwa nga balowooza kereya mulala. Nabagambye kikyoncho kereya. Bambi abagambe mbu kiri emergency. Batabagambe mu kiri emergency kyamazima namulabye ku makya. Emergency bagambe. Kereya wamulabye ku makya. Kereya ebintu bye byakyuka. Byakyuka bitya? Sande takola? Sande akola.
Leero weekend ndozayagadde akole bukyali misana akole ki? Bagende n'omwami we weekend. Ndowooza naye bambi babadde bamayimba oleese keeki ndala ku stage. Bali Ku stage ate muneegwa omukyawe babadde bagamba maama omukyala yamugoba kati afunye omulala baleese keeki era ndala. nga wanajja omulera surprise Saagala. wakoowa siye sikereya nga ofunye mukyala omulala akwagadde okusinga ku kereya. banamo nayagala kereya wakulembeza abadde dda tiyayinza mwagala kusinga kereya naye kereya nali mayembe omukyala ategeera. era ategeera kuntegeera ye era nga ye alaba mwana ategeera yasoma naye ku ntegeera z'abalala bambi ŋŋamba oba ŋŋambe obo tategeera. Muganda we yaŋŋamba Junior eba ng'olaba biganye nange esobola kwesiba ku muntu atandiiko muleke agenda kwejjusa luvannyuma. naawe okimanyi nti ajja kwejjusa Simanyi era agenda kwejjusa ng'afunye obuzibu mu Musudani oyo ate osuubira mu Sudani bajja kuba bulungi kati basabire bateereyo essaala. nze nange nkyalina bingi ebyokwosa Anti bw'oba osaba teweesabira weka era nine bangi bensabira teekamu kereya. kereya ne junior Nze nsabire ebirala kereya ndi junior must shine nedda nnyabo tofaayo wenaafunira ekyamagero nenfuna omuntu nja kukubira nkugambe maama nafunye omwana w'abaana buli kimu kyonna mpulira n'okugejja natandise okugejja wabula akozze omanyi nti akozze eruma wala omuwala eyaŋŋamba mbu mpulira essanyu nga ndaba omusajja naye alumwako laavu kuba batulumya nnyo bannaake bo balowooza mbu abasajja bo tebalumwa nabo balumwa nga nkyali kukereya like ndi mu kuvuga piki mbasanga batambula ndaga mbu teyandabye ayinza okulaba n'atunula eri sayidi ndala maama ne mugamba ng'okisusizza maama tokyagala kulaba mbu mpitawo n'owulira obusungu kuba takulabye naye ng'asoose kundaba ne yeebuzaabuza ng'alina oyo ssaawa 4 ssaawa 3 ssaawa 5 buli budde nga bali bonna nga balina laavu laavu ye bagiyina laavu empya binyuma omukwano gunyuma nga gukola ki nga gutandika balimu bakissanyu basome ku mmotoka basomeko Bobshika is inside to food. She's there in the car inside. Buli omuntu ajja nga nange mbadde nga kanudde ngenza olaba ne nnyini waaga kanudde anti bwe tulengerayo omumpi ajja tuba tulowooza kerea abafuluma abayingirira eno bakola bino bipeeni ebikopo naye ye weewano ku buveera naye era kereya mumpi kooyo era asinga oyo obumpi bano balaba emabega waliyo ekipande
Mavini. Tali koma lubaale smile olubugonga lubaale smile. Mavini waliyo essuubi? Waliyo bali mumuyita. Gyali? Anti jjukira ono ate tali sure nti yakoze misana. Yakoze misana oba abadde azze buzi? Simanyi. Naye bali mumpitira. Okay. Kale. Oyo n'abadde afaananya ekkereya. Maama. Ekikoofiira. Mbona ng'obafaana. Abo bonna babeera eyo gye tuva. Kati kere agenda kujja ng'apaala. Genda gyetaala ebeere kumpi wange. Oba wajjire genda banze. Ngenda tuula wano kere yatuule wano mu maaso. Si kyo? Ntuule nze mu driver's seat. Maama nga weetegeka nga tonnabona. Nze mbimanyi ever ready. Kubanga njagala ajja atuule wano. Obadde onyuma n'osooka n'okutama nga takulaba nti muwoyi. Si kyo? Abadde asaana ono n'asooka yeekweka. Tolaba? Nabeerera emabega. Onadde eno onabeerera. Ono ne bw'atajja kasita wagazi. Nga neebaka ngamba ng'eyeebase. Bw'owebaka wajja omuntu bwe tabula. Ayi. Owuwa abula tabula ajja mmulaba. Aso nze atuule wano twogere. Tibankola ebikyamu bba. Deeyo emabega. Kati gyekyo okuzibu okutegeka nti ne simulaba. Kati Junior weekwekaawo. Kere yasooka ayogere ambuulira amazima ekimuli ku mutima. Bw'atuuka ng'akulaba tajja kwogera. Omukeeka ogwo gwennyini gujja kukubikka bulungi. Ndabe kereja. Okitegeera? Jasi naawe nyiga akasaidiyo tulabe. Beerayo. Akakombo kalina bw'okaggyako. Kubanga wamma bw'atuuka ng'amulaba. Kiri kye wagambye nti asobola okwogera ekintu awo. Dabalavu bwekkozesa kati weebisse mikeeka. Bannange. Kere ajja kwejjusa bbaawe. Igwe. Ajja kwejjusa. Davaayo? Nange nsobeddwa. Ebintu byo bibuzaabuza. Progress. Mavini yali abaagaliza bangi. Bane oza gyali? Waliwo omusirikale gwe basindise amukime just tanadda. Naye ng'osuubira yakoze misana oba just abadde azze ekkola? Oba azze buzzi? Omusirikale aŋŋambye bo bali shift ye eri kumpi kuggwako bali kumpi kufuluma. Bogambye? Waŋŋambye anti munne gwabadde naye n'amugamba genda onoone ekikyonjo. Bamugambye anoonye ekikyonjo. Ekikyonjo kereya. Okay.
katulinde ani afande aliwa mabega baba lingiza emmotoka soko venga gulawo bonnet nedda mumuleka ajje tulina mugala tulina gwe tupiikinze yakoze shift ya misana tuwerewereredde ngenda kwogera naye wano nze how are you sebo tewali buzibu just tulina gwe tulinze wano nviira mbeera buziga side ali akola wano waliwo brother we agenza omuyita yakoze shift ya misana bamuyita kikyoncho kereya agenze mulinda wali balimu muyitira so gwe tubadde tulinzeeko wano but there is no any problem yes sebo were mbasizeeko nkozi wano just kankusize tebintu byo bibuzaabuza Mavini agamba yoyo kereya ate Mavini ngaatuyita wanje bamunoonyeza mu kampuni nga tebamulaba ate nabo tebamanyi kati waali kuba bagamba leero waaba abadde alina kola kiro obudde buweddeyo oba okuyingira kakiza tagenda ayingira naye bagambye kirabika ali ne boyfriend we oba nti buki kati awo nkomye boogera kirabika oba boyfriend we biki kati awo biki byebiki anti bwe babadde awo boogera oba ali ne boyfriend we kati nabo nga tebamanyi naye bagambye taliyo bamukebedde nga tebamulaba bannaayo obuzibu tetwafunye Airtel bwe buzibu kati eyo yonna munda bamanyi buti alina boyfriend we baba bonna bakimanyi kati olwo Junior ye tebamwogeddeeko kuba n'abasirikale abali ku mulyango ndowooza tribe yo oli boyfriend wow kale jangu anti tugende kuba kati eyo ate anti sagala bandaba ate nga mpitawo kati kusanga awo kale leero kereya weekend yeewadde off pulogulaamu ze kkiriza nti tokyazimanyi ana kikereya kikambwe boyfriend tetumanyi ayinza oba gyali boyfriend yaganye n'okukwata essimu baithawe ndoza takwata namba gyatamanyi mwenze Junior mutemeko ekigambo lumu oba kyoyagala
Tajja eno. Kati muteesa mutya? Kereya tumunoonye enkya. Kuba abasirikale omu agambye naye namulabye ku makya. Omusirikale omu agamba namulabye ng'ajja ku makya ate omulala ng'agamba. No, ne junior wuuyo naye agambye yamulabye. Kati Kereya alimu bameka? Olira. Amaze okwebuuza omu n'agamba oba alina boyfriend we nga bagenze oba nti mu katale. Katale? Kukola ki? Simanyi. Bambi sole. Mbu nga bagenze mu katale. Byawaka. Kati junior omaliriza ogamba ki? Anti nze okumaliriza okwange Oyagala tufune Kereya akugamba ekisembayo. oba ku saidi yange ngamba sirina kyenjagala ngambe kubanga ekituufu nkibagambye Ekituufu okimanyi. n'abaana babimanyi babibagambye owulidde ne ku kampani bamumanyi bulungi Bali badde basala mugambo. era nga kyekyo ku stage obirabye ewaka obirabye kati nsuubira tewakyalina kyosobola okubuuza Kereya kumubuuza mbu ki oba ki ekituufu okitegedde. Awo wajja kubeerawo jaamu mungi. Osobola ogireeta n'ogiteeka wano ebbali. Naye nga nze ku saidi yaŋŋamba lwaki Kereya tetumuleka kubanga Kereya talina kyagenda. Kiri eri sisita we kyagambye kyabuzaabuza. Kereya okubuzaabuza ye okitegedde abuzaabuza naye abantu abasinga b'oyiseemu bakugambye ekituufu. Kati nze mbasuubira Kereya amazima gagenda okwogera gasinga ku g'abantu ge bagambye. Sibugamba mbu nina kye mbagambye. Yasi ekibaddewo kyekyo okumugamba kubanga kyemmanyi naye agenda bisanga omugamba mbu bagenda kumugamba ate nejyogenda obiteeka agenda bisangayo kirungi ategere mbu baba bategedde ekituufu mbu kiri kyobadde ogamba nti balowooza olina Kereya kyokka Kereya ate alina muntu mulala. Kereya alina muntu mulala gwe bamanyi mulala ate ne gwe ali naye mulala. Lwaki? Kamera bamanyi mulala. Lwaki Kereya ayinza ofuna obuzibu for example ng'Omusudani ng'amuyisizaako baŋŋambe ng'amuyisiza obubi kati ate abantu bo n'abange bagamba nze yamutuusizaako. Lwaki? Buli omu amaye mbu tuli ffenna laavu etutta naye maama nga bamanyi mbu laavu ebatta. Niye obudde buno ffe tubaire tumanyi ne ku Valentine mu mwezi mu kukapa ezigenda okwewunyiriza. Oliira Valentine naye gyeri. Kereya nga bagenda kweyisa n'Omusudani. Maama. Era tolinda kugamba lugambo bayinza n'okutungisa ebifaanagana. Sibayinaako buzibu. Just kyenjagala. Ate kwolwo bajja kukola ejaba Friday. Ejaba Friday. Valentine bayinza ogitegeka mu kampani. Batera bategekera. Era ne mu kampani waliwo abeeyagala okusinga Kereya.
naye oba ffe tumutwalire eyo surprise. eyaki and surprise eyaki ya Valentine nga naagituteyo nga lwaki mba ngiteekayo kyokka abantu bali mu kupulaninga Valentine mwe muli kwekyawa. nani tewali kwekyawa wabula twekyawa wabula tuli mu kutongoza obukyayi kyensobola okugamba lwakuba mwabuza Airtel ye kubanga yewe ya WhatsApp ali mu holiday awumuddemu Kereya. Ekweri siye nesembeo 82. Hello Kereya. Yes, How are you? I'm okay, and you? Fine. Bane Marvin yabadde akwagalako. Oliwa? Essaawa zino ndi mugenda ku mulimu. Nenga obudde buyise ne ku mulimu tubaddewo ne tukunoonyaako nga tolabika nga Marvin alina byakwagaza. Nenga ogenda kukola? Ndi mu kugendayo kati naye nzuukuse leeti. Bano obudde banakukkiriza oyingira? Nja kuyingira. Kati mugamba akulaba enkya? Tukulaba enkya? Enkya ssaawa mmeka? Kubanga ku Nfudde. Bannaaye. Ambulance kyeyo. Ambulance kyeyo. Mwe ndikola appointment ya Kereya. Kubanga already wama bajja mugamba nti tubadde tukola ki? Tumunoonya kati omuntu obuteeraliikirira. Abadde omukulu awumuddemu. Ekitali kibi. kati mbogeyagala kwogera ne Kereya. Tujja kwogera ne Kereya naye kisaidi. Ayina ensonga ze nyina. Kubanga mba nyina okwogera naye. Kuba byeyaŋŋamba luli mbimanyi. Kati nange mba nyina omubuuza bannaye what happened? Yajja bitya? Ng'Omusudani oyo twamwogerera bibi byeri. Ate ensonga ze ffenna tuzimanye zibe kkiriya. Naye nsigala ŋŋamba. Tetugenda mwegayirira nti Junior akusaba bambi akwegayirira. Si kyekyo. Okitegedde? Si kumwegayirira wabula kumanya. Agiggyeeko. Kaakati bw'aba agenda ku mulimu, bw'aba akola shift ey'emisana ndowooza lwatwala essimu. Kubanga bbaawe ye bamukkiriza kuyingira n'essimu kirabika bbaawe yagitereka. Naye shift ey'ekiro zino essaawa tebasobola mukkiriza. Ati agambye agaana abakugenda. Alimba. Alimba Oyo Kereya naye gw'otamanyi Kereya. Naye nga nze mmanyi bulungi kati mpulira n'ennaku emwogera Kereya. Owulira ennaku? Kubanga bankyogere ntya. Kereya yatuuka okunkyaya abawala kale kubanga abawala sikyabalabamu ka buntu. Kyova olaba nze bwe nva ku mulimu nina okwebaka. Marvin ankubidde nga neebase. Emisana nkolako kati nina enzira ewaka. Kyova olaba Kereya abadde takyandi ku bwongo. Kansuubire abagoberezi oba n'abantu bonna bagenda tegeera kikyempitamu. Saawa zino. Bamanyi ate nabo bantu ate n'abalala babiyitamu. Okitegeera? Suubira bajja kutegeera bulumi bwempitamu. Naye munnange nze nga mpeereza abawala amagezi. Asooka alaba ani gw'ayagala. Gwe muli ogamba nti Kereya omuntu gwagenze naye si mutuufu. Nze ku sayidi yange nyinza ogamba mbu yandiba si mutuufu. Naye
ye aragamba omutuufu gwaliko kati kati nze abawala kyensobola okubagamba ke kubagamba waliyo abalenzi abaagala nnyo kwebaka n'abawala amuwa ssente zonna z'ayagala naye amuwa ekyayagala naye waliyo abalenzi abalina omukwano ŋŋambe ogwa eat and run kati n'obeera awo ng'olowooza omulenzi akwagala kumba akwagalako bibyo olaba ng'omusudani ne Kereya ŋŋamba kapo temakinga kulwaki Musudani muwanvu nga si kunyooma olunaku lwe nabasanga olaba nga bwe ntudde no it's like nga bwe nsobola okukwata muno kati awo oba nga nsobola okukwata omukono nebitambula nga emikono gyewuba nga bwomanyi nga muli mulaavu kati lwaki nsobola okugamba mu bulavu yabwe eyinza obutawangaala Kereya y'engeri gyali mumpi awanika omukono just n'awanika nga awanika okumukwata tebali ku bya mikono ensonga za mutima gwani agambye bali ku bya mikono ngugambye awanika mukono kati ensonga zaabwe za mutima ensonga za mutima naye kituufu kyo weemuli nange wendi tujja kulaba nze mbagambye omusudani ayinza okuba ng'ayagala Kereya naye nga nze ku sayidi yange bali mu byakusaaga saawa kati mulinda akole kyakomewo maama buli gwe banakyawa nga ajja wange kati Kereya ebibyo biwedde kasita ekirungi n'abantu abasinga bagenda kitegeera mbu Royal Junior ali singo ate naye nga Junior taliimu kaji kyekyo era nze nsooka kubeebaza mwebale nnyo munyambyeko ekinene ndabe obanga erinnya lyange litereera maama buli wempita mugole embaga yaggwa kudde abalinga bagakereya yakulisa keeke mwana yandiise yakulisa keeke niwa nange yakuyimbira obuyimba ate ayimba bwa luzungu ayimba bwa luzungu bwe yagamba abantu Junior tasiima ekyamazima ne muteekamu ssente zange esimu yagigyeko abadde yeebase senaleeti nze nsobola okugamba muwala agenda okuddamu okunjagala mukama abeere nga tukwatagana emitima omuwala agenda okuddamu okwagala abeere nga mwana nga muwala alumirirwa gwe naawe onaamwagala nti oyinza okweteekamu bino mbu bakumenya omutima n'olowooza abawala bonna wena nedda bwe mulaba aba
nsobola okumwagala bwe ndaba ng'alina omutima ogwanjawulo okugwa Kereya. Awo nsobola okumwagala naye bwe nsanga nga alinga Kereya. Junior, wali ex wo gwewakyawa yakola ki ye mwatabuka lwaki? Ex wange gwe nakyawa ngambe oba neoyo ex wange yali wa Ethan Rwani. Wali omukulya Si kyekyo. Ethan Rwani tekitegeeza okulya n'odduka. Ethan Rwani yajja kuhitinga Rwani. Kaakati kyembuuza yajja n'akuhiitingako n'alwaninga. Sigambye hit wabula ngambye it. Yali anadduka. Ani yadduka? Omuwala. Leka mbonyeebonyereka omuwala yali azze kulya akadduke. N'abawala babikola. Nze be basinga. Ekitegeeza ye Kereya aluddeluddeko. Abalala babadde balwawo. Kereya osobola ogenda n'omukyalira n'ogamba bambi Junior nsuzaako. Nzizaako? Nsuza sula wano. Emugamba nze sirina gye nsula. Ng'agamba osula ewuwe. N'atandika ogamba naye muyina empise mwagala kusiza bannammwe bali bubi. Ayagala kulya Junior, relationship ki wali obeddemu n'olwawo n'ogamba nti bino bibadde si bya hit and run kuba kireka bakulya nnyo ne bali relationship zendwamu. Yes, ndwawo nnyo n'emyaka 2-3. Kereya abadde wa myaka emeka? Oyo wa myezi. Kereya wa myezi. Ate wali owayogeredde omwaka. Sinaba kwogerako mwaka. Oyo Kereya namufuna mu mwaka guli era nemukyayura mu mwaka ogwo. Gwe yamukyawa oba ye yakukyala? Nankyayira mu mwaka ogwo posi kubanga era nagenda naye kyenkana yali ku hit and run. Anti era kyekyo kyayagala. N'amala n'afuna relationship polisi gwalitabaawo. Kyova olaba sikyayagala omuwala nga wa Ethan Rwani. Maama bagambirawo nti bw'abazze kulya ayagala bagambe ko bayinza okunsaba. Yes, abawala bayinza okunsaba nti Junior munaye kuba oli musajja mulungi kati bagambirewo nti owa hit and run tujja. Yes, okunsaba siganye maama nze siyina musaayi. Naye kituukawo nga buli omu afiirinze munne ngambe nga lave ebatta kyensobola okugamba. Nga laavu nyingi n'ogamba waayo muntu kandabe kyemukolera naye maama abawala b'ennaku zino nga tokimukoledde bennyini bakwabula abasajja oba tonnakirowooza nako nga yeeyagadde akulemerako oba nga tokikoze awo ng'agenda mu balala. Ate naawe oba toyagala agende mu balala. Naawe oba toyagala. Naye nze ekinnuma. Oba oyagala osooka olindeko. Nange nze ekinnuma. Kwe kwebaka n'omuntu ate n'agenda. Kinnuma. Okwebaka n'omukyala n'agenda. Tubalaba. Kati engeri gy'abadde ennyumba n'abawala ba hit and run. Musajja atu ne bamukwabula ate tayagala kweyambulira buli mukazi abikooye. Kati bwe yafunira omukazi ali ebweru ne babeera nga boogera nga naye teri bya hit and run.
ye ayinza oba ate naye taswala long distance relationship. Long distance relationship gyolaba ayinza okubeera ebweru nze kyeŋŋamba bw'abeera serious naye ekirala otegeera oti omuntu ali bweru kategeze enamba yange agifuniddewo ku gondiyo ali bweru otegeera otya mbu ali serious. Muba mwemanya ne mwogerezeganya ne mwewa ebifaananyi ne mwekubira vidiyo koolo. Long distance relationship esoboka ku muntu sigigezangako distance empanvu gye ŋŋamba nnyinza ogamba mbu ndi eno e Kampala ate omuwala ali eri saidi z'e Rwanda eyo gye ndowooza gye nakolako. Walinako girlfriend e Rwanda nga gwoli eno nabyo ne bitagenda bulungi. Mu kuddayo nsanga mbu yeebaka na buli omu nseka ejuli obojeboje yeebaka na buli omu kibola bwebaŋŋamba obambiveemu nga n'abamu ndowooza mikwano gyo. Ekyamazima engeri gye nabeera eno nnyo eyo sirinaayo mikwano. Naye omuwala n'agabula ekyalo. Muwala n'agabula mwana oluusi bamuwaayiriza. Nenva e Kampala neneeteekamu transport n'eŋŋendayo kumubuuza n'atandika ogamba maama genda obuuza abaabikugambye. Awe owuliriza nnyo olugambo. Anti navaayo neemubuuza nga ye nga kereya we namubuuza kituufu we namukema neemukema n'atuuka n'agamba maama sigo yabireeta abasajja temukutta wuuyo wankwana ate ng'olina omukazi omulala nange leka mbikole. Ekyo kyeyateeka bambi ng'abuzaayo ennaku 2 nsobole okumwagala nga we nakyogera ewaka wali wabulayo ennaku 2 ayite interview. Olulala era weteesateesaawo interviews. Era singa saagiteekawo singa bino byonna tebituuseewo si kyekyamuleetera oba yali nsobiyo mulimba n'omuleetera ate okuwa chance omuntu omulala. Ate nga bakugamba noono Musudani baali banyumya akugamba oyokere yakugamba mbuta nagendayo piki nagipaakinga walako baali bazze nga banvuga ne basigala mu lugambo nze nengende wakereyi nenzanga ayogera n'omusajja nenyimirira awo ku luggi nga sinakonkona nga bali munda bali mu ngoye bali bwe no ŋŋamba ku ssimu gumusibwa namugamba pamba I love you so much. Ngani alavingana kereya yalavinga Omusudani si Musudani bakugambye bangi. Nyinza okuba nga mmanyi Omusudani naye nga abe sitamanyi bawerako. Kati bwentyo nensirika nga bwentera nnyo okusirika nenyingira bambi simu ye wandyogereddemu n'oyingira n'omugamba oyogera naani n'obuuzanga n'ogimusikako n'omugamba halo ono mukyala wange oba ŋŋamba eryo libafuga bbi Junior naawe nanti kiri kintu kyo evenizo neeba kintu kyolaba omukazi nze nyinza okuva wano neŋŋenda nenkolera embalala n'asigala nga njogera n'abasajja be ku ssimu nga mbagamba ono ye mukazi wange ye nga mmwe abakazi bannange mwe abalina okuba nga mwekuuma naye ng'omusajja tasobola kukuuma alina ebyokkola naye nga teweekuumye eyo long distance relationship gye tugamba omukazi ali bweru eno ndi ku it maama sikategedde ako
Sikereya. Sikereya. Simanya. Kereya abo Kyagambye nti ndi ku hit kitegedde. anti abakazi namwe mwekuumeko kubanga abasajja tetusobola bakuuma nga ffe. Kambuuzeemu katugeze for example ino omukazi ali bweru kati bwe neebaka n'obuwala bw'oku kyalo mbola omulinzi amanyi mwagala gwe ninze. Kati so gwoba ogenda kukola otya nga gwe alina omukazi nga nina omukazi ebweru ng'agenda mala emyaka ebiri ng'amalayo emyaka ebiri mu myaka ebiri ngadde omulabu awo nga lwaki mba siguma oguma kikyemba ngenda okunoonya kyatayina oguma n'olinda nze kyeŋŋamba. Naye era ekirala oyinza okwagala omukazi ebwerinda kumbe yalina missioni ndala nakyo kibaawo muteesa kimu ng'alaga muteesa naye ng'abakazi ab'ennaku zino ng'ayinayo omulala gwateesa naye ogenda okumupiikinga ku airport osanga muli aba agenda omunona anti osanga muliyo mulinga bana wabiraba wakijumye bannange owulira nnyo eŋŋambo bannange naawe obimanyi nze kati abawala bempiseemu mpulira naye nga bayinza okubakkereya kuba ne wano ndabako 700 eri 700 700 yakereyi Hello. Asiyo chakkiri. Kati badde nninawo diiru eriwo naye nga njagala kulaba nkya. Mbadde njagala kulaba leero naye onguzeeko. Kati enkya nsobola okusinkana ne twogera. Tusinkane enkya ngikuliiremu bulungi. Si ebyo just wendi waliwo abantu kati nkyatambula so agikunnyonnyolera mu bantu naye si ekyo ky'olowooza. Anti olaba ndabadde madamu Shifa yangambye mu mwatuuse kampuni ne musanga nga sikyo anti mbadde naye nga njagala nga tuva kukola tubadde tulina gye tuva okukola ne mugamba nina bye mbadde nkyayagala okukolako eno ekawanda nga ne munnyonnyola ensonga eriwo kyova olaba kkubidde kuba mbadde sirinaako era yakubiddeko nadda essimu nagikozesezaako dda nga naye ennamba era teriiko naye nga si kyekyo nze waliwo ddiiru eriwo byange naawe kati mpaka yeetaaga face to face. ate sikulimbangako weeri so enkya singa mbadde nsobola okusinkana ne twogera kyandikoze Sawanga meka ku makya saawa emu kakubanga esaawa zino nabadde ndi suppose kusula kampuni nga nkola then nenkya nengatawo oba babadde bantaddewo kugatawo but naye baseereero simanyi oba lwaki nenzuukuka leeti nankazuukuka esaawa zino kati ndikwagala kubira maneja mbuuze yabadde antaddewo kugatawo enkya ngende nkole misana yabadde tantaddewo kati awe kati nze nkyankeera essaawa mmeka kati
kansooke nkubire manager ndabe yabadde ataddeko arrangement oba siriiwo then nzire mu kkubo. Kaali sooka okubire manager. Gambi kasooka ayogere ne manager amanye puroguramu ye. Wangi? Kiriwa kiri kyabadde agamba kyomugamba Anti abadde alowooza era surprise biki biki. agenda kukola surprise. Anti engeri gy'alabye ku nnamba yo ng'omukubiddeko ye. Enamba tangazi. Wamma. Gere asa ayagala kuwulira ebimukwatako. Mujja mmaliriza babiri. Kweri. Sisuubira. Weetonda. N'okugamba omuwase. Abantu abaneeyagala omubalaba. Tumusonyiwa. Weetonda. Weyeetonda n'agamba mbu omuwase. Ekyo kibuuzo nga kizibu. Saawa zino esobola kubasa Kereya ku byampisizaamu. Tewali nakugambye owakazeeke gy'olaga wonna ofunayo emikwano. Nze kisinze okunnuma abawala okukolako bitambulana. Ate nga bye bintu by'abasajja. Ekyo kye kikulumye mu byonna. Ate ebyo ebintu basajja be babikola. Abasajja be bakwabula. Bate sibanyi n'abakazi bafuuka bakwabuzi. Waayi tujja bigumira ate abawala oba be babikola kati. Tugenda bigumira. Ogumye? Naye nga Kereya takyasobola kudda mu bulamu bwange. Agenda ayagale bbaawe era nga bw'okyogedde. Ojja muga X kati ndi X oba ngambe kati ndi nakuwaayi. Toli ku X oli ku Y? Siri ku X kati ndi kuwaayi. Naye nga Kereya mumuŋŋambire oba bw'enaabeerawo nja kuwulira nga mumugamba. Wetumufuna enkya tukkubire. Munkubira. Tukkubire? Mujja kumugamba Junior yakusiibudde. Yakwagaliza obufumbo obulungi. Oba relationship nnungi gwe n'Omusudani. Toddangamu yadde ogezaako mukubirako takyakwetaaga. Yabyeyogerera. Olira nze Kereya nyinza okuba nga sikyalina n'apetite eyogera naye. Nze muntu atanyiiga. Singa nali wakunyiiga singa ndi mubi ku byempiseemu singa nagamba mbu ndi munyiivu. Singa ne wano sikyaliwo. Naye ekimbeezeza wano nga ndi mulamu ndowooza kubanga obukakamu bweyongera naye nze kyensaba ng'amalirize. Kyensaba kwe kusaba Mukama mpa omuntu antegeera. Alina omutima ng'ogwange nga si byakunjagalako amala adduke. Omwana angira ebintu ate amala agende. Nga nsubira. Almost nange kennyini njagala kuzaala. Really njagala kuwasa ku lw'ensonga. Kyova olaba lwaki njagala nnyo omukwano ogw'okwewasa nga si gwa kwebaka ne tuvaawo. Naye ate omuwala akyabuze gwe nsobola okuwasa. Ekyo sisita wange kye yabagambye.
kati kyekyo nze ŋŋaŋŋamba Mukama nyambe nfune omuntu aliŋŋanze kyensuubira tujja kukola kasita omukwano gubeerawo kubeera naawe okola ebiseera ebisinga ne Mukama aba alaba ate ne Mukama ayagaliza abaagalana gundi kambuuze kereya wali olwolumu omuwaayo ku bulabo Kereya obulabo kasente akatonotono yali akanziriza yakwagala Kereya sente azikuddiza ng'azinziza n'agamba bambi wampoze kwata sente zo kati mweraavu mwagala Laavu twagala etya buli kimu kyonna tukikugambye lwaki nayawukana ne Kereya yali akuddiza ne ku sente alo jafuna omuwala omulala nga ye talina ebyo byabasudani naye nga sente kyokera nti ntandikire ntya oba ŋŋambe ne Kereya ekyo kyekyenjawulo kyayina oba we tebatugamba was not after your money then n'anoonyayo ow'essente ekyo kyeyakubula yakikunyonyola anti oba ŋŋambe ayagala muntu mutima gwo sente n'anoonya investor mbuuze namubuuza kambuuze namwe kambabuuze kati gwe bbawe bw'akikukola bawange maama bbawe bw'akikukola Kereya kye yakola kati bbawe n'akugamba omanyi mukwano ndabika we neebaka naawe bikuluma nnyo bambi kankusonye mbere nga neebaka n'oli igwe nga bwe nkuwa keya bambi nekikugamba kekyo ate wulira ŋŋamba for example ogezesezza ebitakwata wama bikwate ekyokwebaka tekina ekikwataganira n'esente kaakati kyagenda wala kaakati bbaawe bwakugamba ninayo mukazi omulala anyamba mu bimu buli kimu kyonna anyamba mbuuzaamu osigala kyekimu tolaba naye nze nakkakkana nga nkitegedde ayina omusajja omulala ate n'asigala nga kwamanyiirira era n'ensirika kati Kereya mbadde kivula mbadde n'azikomyawo kati weŋŋambira bambi nfune omuntu nga ntegeera okusookera ddala nsooka kubeebaza okusookera ddala nsooka kwebaza mmwe abatuyambye okutereeza omukwano naye maama lindako nkyayogera abatuyambye okutereeza omukwano naye era ne bituuka ne bigaana nga mugezezaako ninze Kereya ŋŋamba oba mumuleke kale kambiveemu bambi mwebale kutereeza naye lwakuba amatu tuyina manene n'emitwe ne tutawulira nze nsobola okubaagaliza buli kimu ekisinga kubanga era nze kati ndi musanyufu ku lwekyo ku lwammwe kale like Lwasipaka TV abakozi mwenna kale abataliiwo muba neebaliza Junior yabasanyukiddeko nnyo oba yasanyuse nnyo okuba nga mugezaako okumulongooseza ebintu maama mba n'abeerawo nga balowooza ndi mufumbo ekyo kansuubire mbu kiwedde bambi nyanza nnyo neyanzeege Mukama abawe omukisa Kereya kyemwagaliza
sirina kayimba ke mwagaliza kubanga nsobola okumwagaliza kana kayimba ke bayita Last Chance aka Acidic Vocal. Simanyi kuyimba naye nawuliramu Last Chance. Waaye bano basobola okuyimbiramu kubanga anti simanyi mpozi bakateekeko ku ssimu. Waaye nze sibimanyi naye nga kale Kereya lwaki njogedde Last Chance namuwa omulundi ogusemba era kansuubire gye lyanyumirwayo kuba yagenda okundeka ng'alaba kibulamu. Lindako kati ndowooza kansanyukire mu bwa X bwange kati kansigale nga ndi muwuulu paka linaafunira asobola okunjagala. Kereya amwagaliza okubeera omulamu mu buli kimu. Kati omaliriza mweraba. Zo zaaweddeyo nalina mu bonasi naye nga bonasi yo yaweddeyo. Sikyayagala kumanya ebikwata ku Kereya. Bambi buli kimu kyonna mukitegedde. Abajulizi babaddewo. Anti era nange kyemanyi ne Marvin nakimugambye. Nkimanyi. Bw'anaakitegeera kubanga abuuziza ono madamu nga nkubiddeko. Kati agenda kubeerawo ng'abifumiitirizaamu. Nyinza okuba nga nabaleese ye kyasobola okusuubira. Ate oyo omunyega kyova bagamba maama Kereya muwa obudde obwaki. Olaba bwabanga bbaawe amwagala ng'ayinza n'okugamba kangesonyiwa mbuuzaamu Marvin temwaliwo teyagamba mbu Omusudani amwesonyiye. Kati neerabye tugenda okuddamu mbu neesonyiye Omusudani era mukikirize. ku luno n'Omusudani amugambira eddala nti nze naawe tasobola. Ate anaalyawa anaalyawo abo ez'okulya Kereya zomulisa owaayi ezanga azinziriza ne ssente baazikuziririra gwe buli kimu kyonna akinziriza. Bambi mbeeraawo ne mbirowoozaamu ne ŋŋamba oba kyayagala omusanyusa otya anti ekyo kye kibuuzo kyesobola okwebuuza nga gwe. gomanyi ssente bwe zisanyusa ssente zirina essanyu lyeziyimpa bannange. Munzikirize mbajjukize nti Hypex Studios kulw'ebifaananyi ebirungi, vidiyo ennungi, olw'emikolo emirungi, olwa memories ennungi, bo bajja kucreatingira memories ez'akabi, ebifaananyi print. Ate nammwe baana bawala ng'oli eyo nga kwegamba oyagala oteeka obufaananyi obulungi ku social media nga weeteze biri ebimalayo. Kati ate naawe bajja kukolako bakuba ebifaananyi bulungi nnyo bakunyirize ddala ogenda obiweereza omuntu wali mu longo distance nga kyekyo kyennyini. Studios beekwate era nga basangibwa awo location eri Najjanankumbi nga ku Cobbins Motel ku Busaabala Road obasanga. Ennamba zaabwe basanga ku +256 754 19 24 34 ziri ku screen ennamba oba basange ku +256 789 34 38 02 babayise Hypex Studios ku lw'ebifaananyi ne videos ennungi. Abaagala ebirungi mbagambye, abaagala ebintu ebirungi, quality ennungi. Tweyongeddeyo ate nga mikwano mbajjukiza oba leero lwensembye n'okulanga kubanga ennaku zituweddeko mujja kugenda okujja oluvannyuma ate ng'obudde bwagenda dda. Mbajjukiza nti aba New Afro Canadian Foundation batutegekedde conference e Canada
ffe gye tulaga mikwano e Canada tulinayo conference eno. It's an international empowerment conference on healthcare and the medical sector. Okitegeera era objectives is including mweyo conference muli objectives zaffe ziri HIV, stroke, AIDS and related stigma, cancer, social care assistance, patients. So conference egenda kubeerawo June nga 27 mpaka 28 omwaka guno gwennyini 2025. Venue yaffe as usual tugenda beerawo mu Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville wetugenda okubeera. Era nga ennamba z'essimu mukube ku namba eno +1 647 271 6223. Njiddamu +1 647 271 6223. Ogenda gashifa ng'ogisoma mangu nanti njitaddewo awo ku screen mukwano gijjeeyo ogikoppolole bulungi obakwasaganya. Babayise New Afro Canadian Foundation be batutegekedde conference ate mubamanyi bwe bategeka kiba kyakabi nnyonnyo ddala. Alright, tweyongeddeyo naye ng'ate mwagategedde amapya nti Shifa yazzeeyo okusoma. Mujje tusoma abaagala okubeerako ba Ogiba nga Obbies. Ffe twazzeeyo okusoma mikwano ate nga siibalwiseeyo kumpi nnyo ddala. Nsomera awo Kampala Polytechnic Mengo. Mwebuuza akola course ki, asoma ki? Mujje. Naye nga bambi balina courses nnyingi nnyo ddala ate bo bakugamba nti ne woba wakoma mu P7 n'okoma awo ng'omaze ebbanga obadde tosoma jangu buzzi tusome, oba wakoma mu S4 oba wakoma mu S6 babayise Kampala Polytechnic Mengo. Ye lwaki njogera ebingi kambateereyo akalango mu kalabi. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design. Nti eri abamaze Senior 6 nga baagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga baagala Certificate, mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Allcom Petrol Station oba tukubire ku 084 27 26 73. Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. Abagala ogenda mu Asia oba within Uganda kale otuddaawo naye tugenda nko mu Queen Elizabeth National Park. Can you imagine? Babategekera group trips ezo, you have your friends mwegatta ne tukolayo group ne tucreatinga group yaffe ntugaba buli omu aleeteyo katono bwekati ne twesonda ne batutwala mu National Park ne batutegekera we tunaasula bye tunaalya emmotoka ezinaatuvuga ezo mu Simanya Game Park Drive biki kwegamba biri so massive. Babayise Park and Go Tours and Travel bali awo ku Hamida Loft e Kajansi. Park and Go Tours and Travel beba kukolera ku by'entambula n'otuuka mu nsi yonna gy'oyagala. Kati nno gwe ayagala ogenda okukola okuwummula okulambula ng'oyagala kulambula Canada, America, Bungereza kw'ossa n'ensi za Schengen zonna jangu ku Park and Go. Teweerabira waliwo omukisa ennaku zino ogwa Germany ne Canada eyaggulira buli muntu. So nno jangu ku Park and Go kubanga tusobola okutwalira ku looni gwe n'osasula ng'otuuse. Tuli bakugu mu kukola ku mpapula ng'eza zi visa, zi work permit, kw'ossa passport n'ebirala nkubuliitu. Ate gw'ayagala okulambula ekkula Uganda olinyumirwe naawe jangu otutuukirire tukulambuze Uganda. Tusangibwa ku luguudo oludda Entebbe ku kizimbe kya Amida e Kajansi. Park and Go Tours and Travel e Kajansi. The world starts now. Tuuka ku kizimbe kiriko Hamida Loft linnya amadaala gendayo. Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.